Kitalo nnyo kitalo ddala abantu abasukkira ddala mu 20 soffa be baripootingiddwa okubeera nga bamaze okubeera nga bafuuka embuyaga ezikunta essebbeeyi wano mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'omuliro oluvannyuma lw'ettaka okubumbulukuka landslide okubumbulukuka era weerityo akaalo ne likazikirira oba amayumba gonna gabaddeko olwo olusozi ne gasobola okubeera nga gazikirira bakozeeko kye basobola okubeera nga bataasa abamu be basobodde okubeera nga bataasa. On top of that abasigadde Mukama Katonda bw'ati wasazeewo okubeera nga kati bafuuka embuyaga ezikunta. Details ngenda zikuleetera. However ne Prime Minister Nabbanja ayiseeko mu kibuga mu Kampala wakati okulaba ng'alaba ensonga z'abasuubuzi abaafiirwa ebintu byabwe mu nkuba namutikwa eyatonnya oluvannyuma ebintu byabwe byonna byonna ne bisaanyizibwawo. Abasuubiza nti ensonga zaabwe zigenda beera nga zikolebwa. Basebo bannakampala muliriza mukulu ayogera njagala okubatuusaako okulamusa okuva Mukama waffe pulezidenti w'eggwanga ye yansindise okujja wano okwetegereza engeri gye mwafiirwamu ebintu byammwe. Amazima nkirabye era tugenda kukola lipooti essaawa yonna mujja kuba muwulira. Kakati mbadde nsaba munzikirize tugere tulabe wali ku mwala oguzimbibwa Hamu tulabe butya bwe tugenda okulabula ate tubeko ne kye tugenda okukola. Mbadde nsaba mukkirize mutuwe space tuyitewo tugere tulabe omwala. Open, guys. Kakati muwulirize